Kadama TV, Kadama asaba ku magezi gammwe ng'ekizibu ky'alina kyakubeera nga mama amugamba akole bbaawe masaagi. Ntera nnyo bagamba nti buli vidiyo oba audio gy'owulira wano Kadama TV, njagala mutegeere nti tewali kintu kitasoboka ku nsi. Ebintu byonna by'owulira bisoboka. Era abantu basobola okubeera nga bakola ekintu kyonna gwe ky'osuubira ddala nti ekyo tekisoboka. Kimanyi abamu bayinza okugamba nti tekisoboka, omuwarabu tasobola kukkiriza kubeera ng'okwata ku bbaawe. Gye bali abatakirinaako buzibu, gye bali abatalowooza nti kiyinza okuvaamu obuzibu, naye ate obuzibu bwe buvaamu ate n'akambuwala n'abeera nga kino ekintu teyakiraba nti kijja. Mu nsi tulinamu abantu banjawulo nti mulimu abantu abatalaba kintu kisobola kujja mu maaso n'akiraba, ate bw'akiraba n'areactinga nnyo. Aye ne tubeeramu n'abantu abalabirawo amangu n'agamba bwe nkola ekintu kino kijja kuvaamu obuzibu. Kati mu Bawarabu era mulimu abantu abatasobola kubeera nga balaba nti ekintu kino kiyinza okubeera nga kiresultinga mu buzibu nga buno. Kaakati mama ye ayinza okuba ng'alaba bba wange anjagala nnyo ate mbeerawo ng'ono amukola masaagi, si kiwa nti bba wange asobola okukyuka. Gye bali abantu bwe batyo. Naye Kadama agamba nti kimuyitiriddeko okubeera nga mama every time amugamba nti genda onyige bba wange masaagi, ate ne bbaawe nga kimunyumira. Kuba bba we yali amugambyeko nti Kadama ono masaagi we gwankola masaagi mulungi nnyo. Buli bw'akola masaagi oba buli Kadama ono bw'akola masaagi omusajja ono, obwongo bwe bugenda nga bukyuka mpola, ojja kwesanga nga gye birina ggweera si birungi. Mama ayinza okuba talaba buzibu bujja kujjawo, naye ate bwe bujja okujjawo ayinza okubeera nga ajja kukola Kadama ekikyamu. So Kadama wavuddeyo n'agamba kannekubira omulanga eri bakadama bannange bampe ku magezi, akoze atya? Kuba mama ye amulaga tekirina buzibu, baba amulaga naye akinyumira okamala okamaze. Kati akoze atya ali mu buzibu? Agaane okukola masaagi, yeeyongere okukola masaagi, tewali buzibu bugenda kuvaamu, oba waliwo omuntu eyali abadde mu buzibu ng'obwo? Kuba stories ze tuzze tufuna abasinga bagamba bamama be babagamba bakole masaagi. Bagamba jangu okole ku masaagi mu bigere, n'amukola masaagi mu mugongo, naye nga kiri ku Kadama ne mama. Ate era nga twabeereterako ne Kadama we yagamba nti mama yali musiyazi, nga bwe yatandika omukola masaagi ate byagenda wala nga amugamba omukola masaagi mu bitundu by'atakkiriziganya nabyo, nga Munnayuganda takkiriza mu bintu ng'ebyo. Kakati kitegeeza nti omusajja ono mama bw'aba agamba nti amukole masaagi, mama agenda kutuuka ekiseera agendeko ewaabwe. Omusajja bw'anaakomawo waka era ajja kusaba Kadama amukole masaagi nga bali mu nnyumba babiri bokka. Kiyinza okuvaamu awo, kiyinza okubeera nga kintu kizibu, naye nga obuzibu buno bwonna ndaba mama yabutandika. So Kadama ayagala kwebuuza, ayagala ku magezi gammwe, akoze atya masaagi atuuse omulemesa omulimu? Halo nnyo buli Kadama TV. Wasiibye otya ssebo? Gyebaleka emirimu, kansubira oli bulungi. Nange gye ndi eno sirina buzibu, twebaza Mukama atukuuma. Naye mbadde nsaba, mbadde nina kye njagala ombuuliremu, mbadde nsabako ku magezi nga w'oyamba abalala nange osanga kambeere mu abo b'oyamba yadde nze ebbanga lye nnaakatambulako si ddene, kuba abaana bensinga owuliriza batera okwogera baluddeyo omwaka gumu mu kitundu nga bagenda kumalako kumpi contract. Naye kati ekyanga ate si we kiri, nze sinnamalako yadde kuba ebbanga lye nnaakatambulako si ddene nnyo, kuba eribulayo lye ddenemu, kuba ndi myezi 5, naye ebintu mpulira nga bindabuseeko. Kaakati mwami Kadama, ensonga gye mbadde njagala okumpeerako ku magezi, wano wendi ndi mu bafumbo 2, abaana 3, naye obuzibu bwe nnina bwa masaagi. Masaagi ndaba nga agenda kunnemesa okukola, kuba nkompuleyininzeeko ne bigaana. Mu bbanga ettono lye nnaakatambulako tomanya munnaaye okwekuuma si buti. Bwe mba njogeddeko mukwano n'ompa ku magezi, mbadde nsaba busabe onnyambe, kuba ekintu kino ndaba kigenda wala kale.
wendi omwami tabeerabeerawo nnyo kale tasiibawo ajja kiro oluusi n'ajja n'addayo ate naye obuzibu obuliwo bwa masaagi omukyala yaŋŋamba nnyige bba masaagi tekisoboka tosobola gamba kaddaama kunyiga bbawo masaagi bannange buli kimu tunankibakolera tetuganye twajja kukola naye n'akantu akatonako batusobola akakolera bbaawo neera n'okagamba kaddaama akakola olw'okuba ng'oli ku ssimu omuntu n'ozuukira ku ssimu mpaka budde kuziba ng'oli ku ssimu simu neefuuka essimu bba wonnagamba omukola masaagi n'omusindika ewa kaddaama omuntu niyandibadde talina kyanyiga oba kyayogera ku budde bw'oba omuwadde okuba nange asobola okukyuka obwongo abaami bazibu ajja kulekerera engalo za mukyala we alowooza engalo za kaddaama kitegeera agambe kaddaama nnyiga bulungi kubeera yamugamba dda nga bwe munyigazi masaagi obulungi era n'atandika okwogera bingi era bwe nasinza ne ŋŋamba mukyala we nti sigenda kuddamu kunyigaani baawo masaagi omukyala n'agaana n'aŋŋamba juli akasonga katono ako akasonga katono tujja kukagonjoola tesita mbeerawo mpoziko nga siriiwo otajja kukola ki otajja kumunyiga masaagi naye mazima ddala osobola otogamba omwana wamu okunyiga bbaawo masaagi nga tumuleetera bizibu abo bano abantu batuleetera okutufuulira okutuleetera kale obuzibu kuba omusajja niwe yandibadde yagamba omukozi siina kyensobola mugamba naye buno obudde bwe mba mmala nga muwa akyuka obwongo abasajja babanga baana bato omukolera akantu katono bwe kati n'akasiima ne yeerabira ekinene mukyala we kyamukolera ate nga nze najja kukola birala nze saagala kunyiga bbawe masaagi naye nkyogeddeko bigaanye bannange nsaba ku magezi bigaanye nkoze ntya kuba mbutuufu ndaba nga gye ŋŋenda mu maaso ebintu bigenda kutabuka atuuka ku kiseera nga wanne waaba wotaliiwo ng'omusajja ayagala masaagi obamanyi abantu bano bazibu nnyo naye ekintu kino nkyogeddeko bigaanye bannaye mwami kaddaama bigaanye kati ngenda kukola ntya buli kimu ewaka wano nkikola naye ekyo kimpitiriddeko ndaba nga sigenda kukisobola obudde bwe yandimaze ng'anyiga omuntu masaagi abeera ku ssimu essimu neefuuka essimu ne waba agenda muto yagenda n'essimu ne waba agenda wa n'essimu n'ogamba bannange naye n'akantu akatono ako tasobola mu butuufu kakolera bbaawe lwaki amusindika ewange okundeetera obuzibu nze njagala ofuluma amaka gaabwe nga ndi mulamu era njagala ofuluma amaka gaabwe nga tebanninaako buzibu naye eyo ensonga ndaba nga nnene mu bulamu bwange kuba omusajja we wano nze nali mwewala nnyo naye ate ono gyagenda okukoma okumunsembereza omusajja aba agenda kukyuka omutima buli w'omukwatako afuna endowooza endala mu bwongo bwe naye yerabira engalo za mukyala we nadda mu kulowooza enzizo gwe kaddaama yajja okukola obukozi olaba wakuleetera obuzibu ng'ate ensobi eva ku mukyala we okumukusindikira mbu omunyige masaagi bannange byewuunyisa ate nga bituufu naye nsabako ku magezi mwami kaddaama nkoze ntya kuba nkompulayinize ku nsonga y'amasaagi bigaanye kyokka ng'ebbanga ly'embulayo likyali ddene ku bbanga lye nnaakatambula obulamu bwange bubeera mu matigga olaba bw'aba taliiwo omusajja n'agamba omunyige masaagi